nkwandiza mu special notes ku SML News nga bulijjo balamusize nnyo bannaffe mwenna bannayuganda n'abatali bannayuganda naye nga mutugoberera. Twaga nti buli wiiki mbaayo n'ensonga emu bbiri ze nnokolayo naye zijja tuzinyumyeko. Ensonga yange y'olwaleero nzibu kubanga nnyinza okugenda okugimaliriza nga nfiiriddwa emikwano mingi naye ate mpulira ekintu ekinnumiriza mu mutima nendiza nti bwe sikyogera oba nja kuba munnanfuusi ate bwe naakyogera nenfiirwa mikwano gyange naye ate okuba n'omukwano nga toyogedde nakyo si kirungi. Nenzijukira enjogera ya munnabyabufuzi omu alaga nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogera ofa. Kale kwe kwewaayo njogere naye nga mmanyi nti naagenda okumaliriza ng'omu ku bantu mikwano gyange ennyo okumala ebbanga mufiiriddwa naye kanzikirize mufiirwe ku kituufu kubanga ayinza okusa nti mwanise muyisizza bubi. Njagala weetegereze ekifaananyi ekyo ky'olaba. Omwami oyo bamuyita Medi Daakaba. Ono munnamawulire oyo gw'olaba ye Medi Daakaba, mukozi ku leediyo y'e Busoga eyitibwa 89.4 NBS FM ng'akoleddewo ebbanga eriwerera ddala. Ebbanga eriwerera ddala kubanga nava ku leediyo eno eya NBS mwaka 2024 simanyi bbanga Medi Daakaba lyamaze kuba okuva olwo yali waali. Medi Daakaba ye munnamawulire asinga okuba ekitiibwa mu Busoga nga nze siriiyo. Ekitiibwa mu myaka seniority aluddewo abaddewo baga nabiraba alina byalabye. Medi Daakaba sabbiiti ewedde simanyi yamuwa amagezi oba yamugamba naye nza nti embeera ye yamuwaliriza yateeka ekifaananyi ekyo ky'olaba ng'akuba omulanga bw'eba ngoma yandibadde eggwanga mu ggye nga nti alina muwala we Mutesi Shamimu asiimwe ajjanjabwa ensigo ku ddwaliro ya Victoria Hospital e Bukoto mu Kampala. Muwala we ekifaananyi sijja kiraga kuba mulwadde nedda akaba nkiraze kiikyo kubanga nkuta apiiru gye yakola. Nti ogisoma mu Lungereza naye nja gisoma. Fundraising appeal for medical support. Munnamawulire akuba ggwanga mu ggye asaba bannayuganda bamudduukirire afune support ejjanjaba muwala we mulwadde wa nsigo ali ku dialysis ku Victoria Hospital e Bukoto. Kansooka ensome ye kenyini bye yawandiika mu Luzungu. Dear family, friends and well wishers, I humbly appeal for your support during one of the most difficult moments of my life. My daughter, Mutesi Shamimu Asimwe, is currently undergoing dialysis treatment at Victoria Hospital, Bukoto, Kampala, after being diagnosed with kidney failure. After our family has been doing everything possible to meet the costs of her treatment, however, dialysis is a continuous and expensive process that requires regular hospital visits, medication, laboratory tests, and specialized Medicare. Despite our efforts, the financial burden
has become too great for me to bear alone. I therefore kindly appeal to you for any financial contribution, no matter how small. Your support will go a long way in helping us continue her life-saving treatment as we continue searching for a kidney donor. Nateekako ezinamba z'essimu zemmanyi obulungi kuba nina namba za Medidakaba 2 eya Airtel ne MTN entuufu zennyini ziyataddeko. Munnamawulire yakuba gwanga mujje tibamuyambe. Medidakaba y'omu ku basajja abasinga okuba proud. Sajja abeemanyi, ever smart, ever smiling, ever happy, too social. Medi yeeyagala naye ate muntu w'abantu. Medidakaba yeeyita mukoddomi wa Ssaabalwanyi. Mu Uganda tuliga nti Ssaabalwanyi mumanyi gwe tugamba. Medidakaba ono namubuuza olumu nti okutukooyanga lusana ndi oli mukoddomi wa Ssaabalwanyi otegeeza aluwa nti ndi mukoddomi wa Museveni. Jabbabuliza mukoddomi wa Museveni, mukoddomi wa Museveni, munnamawulire mugundiivu akulira aboogezi b'emikolo bonna mu Busoga. Munnamawulire omu ku bamanyiira nga ba NRM nnyo tabeerangaho mu kibiina kirala. Munnamawulire eyeesimbawoko n'okubeera ssentebe w'eggombolola ly'omu masekati g'ekibuga Jinja Central Division ku kadi ya NRM. N'agwa akalunga bamulanga ekintu eki oli muntu wa Museveni kubanga mu Central Division y'e Jinja nga tuli wa opposition kyali kizibu okufuga mbise, kibadde kizibu. Nga mulanga nti gw'oli wa NRM. Ndaba weeyita mukoddomi wa Ssaabalwanyi. Genda Ssaabalwanyi akuwa obululu. Baawunzika Medidakaba agudde. Nabeeta yamuyamba yigeme nti we yagwa yamukkiriza okuddayo mu rediyo n'akola. So njogera ku Medidakaba, munnamawulire w'ab'ekika ky'Abayisemena, the most proud clan in Busoga. Ow'eddoboozi ery'obuvunaanyizibwa, mukwano gw'abannabyabufuzi bonna mu Busoga, akyazizza abanene bonna nga ne President Museveni mwali n'ababuuza ebibuuzo puroguramu ze. Yakuba omulanga nti any financial contribution, however small, should be given to him to support the life of his daughter. I know that Dakaba being proud, apiiro eno gye yakola n'ateeka ku mikutu gyaffe gya WhatsApp yandiyagadde obeekome Busoga. Era nkimanyi bulungi nga bwe nabagambye nti bino byenkola biyinza omusiikuula emmeeme ne bitta omukwano gwaffe, naye mbikola lwa bulumi kubanga mpeddemu amaanyi ku bintu bisatu. Kisasula ki okubeera munnamawulire n'otuuka ku leva esembayo ku top n'okyaza ne ku president n'okyaza abanene. Medidakaba President Museveni yamuwako ne ku mudaali Medidakaba is a medal winner. Omudaali gwamwebwa President Yoweri Kaguta Museveni okumusiima olw'emirimu gy'akoze. Tamala emirundi yagiraganaga nti ebyo bipande medal beerako citation ne ssente nga nduza nti byakusaaga. A medalist ayina omudaala government gwe yamuwa nga President Yoweri Museveni yagumuwadde. Is crying for an appeal okujjanjaba muwala we Motesi Aisha afune dialysis. Amaze emyaka 2 mu mawulire. Baga nti bannamawulire tebaagala kwefa kwekolerera. Again nti I have tried everything I can. Ninnemereddwa. Medidakaba mubuuzo olumu
lwaki gwe Mukodomi wa Ssaabalwanyi Museveni wamuwaakyo bayakuwa kubanga abaana ba Museveni bonna tubamanyine gye baafumbirwa yakuwaani oba gwe wamuwaani tumanyiyo Mutesi yafumbirwa wa Museveni. Medi nantegeeza nti muwala we Mutesi mwannyina owa Medi Akaba yazaala mu Salim Saleh omwana, yazaala mu General Salim Saleh omwana. Mwannyina wa Medi Akaba oyo Joseline omwana wa Salim Saleh oyo bamuta Joseline Kenyana, nnyina yali Aisha mwannyina wa Medi Akaba. Nkiddamu abamanyi abaana ba Salim Saleh mumanyi gwe bayita Joseline Kenyana yali azaalibwa omukyala gwe bayita Aisha nga ye mwannyina wa Medi Akaba omukulu. Kale obukobwa okubeera Mukodomi wa Ssaabalwanyi si lwakubanga nti yawa Museveni, yawa muganda wa Museveni Salim Saleh mwannyina n'amuzaalamu omwana akyassa Joseline Kenyana, kyekimisa Mukodomi wa Ssaabalwanyi. Medi Akaba muto wa Alhaji Kirunda Kiva Ejjinja eyawummula namwali manyi the late Alhaji Ali Muwaabe Kirunda Kiva Ejjinja historical wa NRM. Kati fe abamu tulowooza nti mbakuba nze muganda wa Kiva Ejjinja kale nembeera Mukodomi wa Salim Saleh nga by extension ndi Mukodomi wa Yoweri Kaguta Museveni, ate mu nsi mba nkyanoonyaamu ki? Uno Akaba yaswadde n'akola public appeal okusaba obuyambi. Nze okulabika nga akudaala naye nakyewunyiza. I'm just wondering what are friends for? What are these relations for? What is it that you serve and do in this career of ours when Medi Akaba Bulaza wa third deputy prime minister wa Uganda Hajat Lukia Isanga Nakadama, third deputy prime minister wa Uganda Medi Akaba mwannyina. Medi Akaba muto wa ambassador Zake Kibedi, omubaka wa government ya Uganda mu United Arab Emirates. Wanjogera nyawaga nti wakunda nnene benna akabalako Mukodomi wa Salim Saleh, Mukodomi wa Yoweri Kaguta Museveni, brother wa Alhaji Kirunda Kiva Ejjinja omugenzi, brother wa Lukia Isanga Nakadama third deputy prime minister, era brother wa ambassador Zake Kibedi, ambassador wa Uganda mu UAE. Nze muyanga kwabo bonna siinaako wadde. Nze sina muntu ali mu gavumenti eno nga muto wange, mukulu wange, ssengange, kojjange, ninga bwendi. Batutaba mukoka asomba bansi yaleeta naye bulijjo neegomba bannange bano abali okumpi n'abalinganiza nti bwe mba nze ndi awo nandibadde sina buzibu. Naawe oyinza okanga bwoti obadde olowooza ekya Akaba ono kinjigiriza nti si byonna. Medi Akaba era muto wa Justice Muzamiru Kibedi owa kooti ejulirwamu mu Uganda. Era ono muto wa kitawa Alhaji Kirunda Farouk, deputy press secretary wa President Kaguta Museveni, era akola mobilization mu bitundu ebyo. Kirunda Farouk mu Busoga bw'omwogerako olwaleero is the second power center mu Busoga after Rebecca Kadaga. Bwendowooza second power center. Oba tulabye Kirunda olaba Mama Kadaga
ababiri ku ovano lyokodda ku Minister for the Presidency Miri Babalanda nodda kuba Lukia Isanga Nakadama nodda ku mukwano gwange Justin Kasule Lumumba n'abalala. Lumumba ono Justin Kasule abasoga baamukuba bukuyi ne bamumalamu era simanyi oba apiru ya Medida akaba yagirabyeko ne bali tebannamukuba kumumalamu ebintu nga bino ate Lumumba yabikolangako nnyo. Lumumba alina soft spot walaba omuntu ng'abonaabona ali mu buzibu Lumumba yadduukiriranga. Nzukira lumu waliwo abaalonde baali bantwala simanyi yakubira Lumumba ganti muyanga bamutwala. Njagala nnyo okwogera amazima naye mwaba mubiyita byama. Musajja baaloni baali bannemedde nga bagala kutwala maka gange simanyi yamugamba. Ndaba simu nga bankubidde musajja ni Haji Abubeka walwinanga nti Secretary General ankobye enkuwa emiliyoni 10 osasula abasaada abo. Ne Lumumba abasoga bamukuba ne bamumalamu. Naye Lumumba abakubira naye teyandidukirire Dakaba kubanga nti Dakaba ayina ababba takubire ku ambassador Kibedi moyo mukoirime wa Asaba lwanyi yona tiyatuuseeyo mede yaje wa Salim Saleh nandi musa accident ya Salim Saleh tetuukika kituufu wajendo Saleh tetuukika otuukayo ng'olina ebintu biri ekisooka ng'oli munene nnyo mu gavumenti ga yakuyise ekyokubiri ng'osobola okwedwankumya n'ogenda nga bwe bayikalakasa ne batuula awo ogenda n'otula butuuzi abaana bagendanga eggulu ne batuula mu ggulu okumala emyezi 3 alinda kulaba Salim Saleh. Oluvannyuma n'abalaba bangamba nti nga bw'obeerayo emyezi 3 oli awo onywa mu woteeri w'omulabira wasasula byonna by'olidde. Bonna abayimbi bagenda nga bazungira eyo kati yaddukayo ali kapeeka oba bakyatambula bwe batyo naye waliwo yana nkooye bwe batyo bamufunangamu. Kale Dakaba wandi musa accident kizibu okutuuka ku Museveni oba kizibu okutuuka ku General Salim Saleh naye ate ayina abatuukayo. Oba otya ne third deputy prime minister n'otamugaa nti bwe mbeera mu cabinet ku Monday ng'obeera president yakama nti Mukodomi wo Dakaba omwana amufaako tasaba bwa RDC tasaba mulimu naye omwana amufaako talina ddagala lya dialysis. Kale watasobola kukola dialysis toyinza nti kumugaa nti banditutteko omwana ebweru tukyanoonya okumutera ku dialysis n'okunoonya ensigo. Ekintu Dakaba kyalimu Medi mu nnamawulire oyo jali ekifaananyi ekyo kibeerewo kuba nakoze lumu siddayo oba anankyawa oba ananjagala oba anambuuza kubanga bw'abanga abantu bano baamuwa obuyambi n'alyoka adda mu bantu ga nti ayagala bamuyambe to the level of putting that kifaananyi then is dishonest. Nakyo kiba kibi ku munnamawulire ali ku senior level. Busoga yonna bannamawulire bonna bali mu kwogera ku kintu ekyo nti Dakaba bulijjo gwe tolowooza nti ali bulungi Dakaba muganda wa Kibedi omulamuzi ne Kibedi ambassador Dakaba mwanina wa Nakadama Lukia Isanga Dakaba mukoirime wa Salim Saleh Dakaba mukoirime wa Asaba lwanyi kama Dakaba baba wa Kirunda Farouk. It's embarrassing. It's a debate. Kati abamu ebintu batyo byogera faba byogera bakola gwa kutuvuma ne waliwo ebintu ebyenyamiza ddala Dakaba yogera amazima wooli wabulirwa abanene bano bona akuyamba okutuuka okoba omuntu wa buliiddo nti niwe kanaaba katono kati. Is it possible that from these people you cannot raise 100 million? Ne bwe ziba miliyoni 200 nga nange muyanga wano mwantwala bali bantwala mukomera this public raise 58 million mu miliyoni ezo 5 mwalimu eza Kirunda Farouk 10 mwalimu ez'omulala omuyindi wano 10. People raised money. You mean all these ones cannot help Dakaba to raise 100 or 200 million shillings? Tugenda gamba ti abaana baffe nti somobere munnamawulire w'amaanyi to inspire them. Bugenda gamba muti abantu nti okukolera Museveni kuyamba.
kati sasa afa bakayingira obuyingizi mu NRM. How are we going to explain nga ne Mukodomi wa Saabalwanyi not only work, not only but relative, because wabanga Monyoko yazala Musalimu Salo omwana kitegeeza nti you are not just an ordinary person, oli Mukodomi wa family n'omwana waali. Kati ne muwala wo mwana wa Monyoko Joseline Kenyana ng'awulira agamba kitaawe nti kojja wuuna alaajana kujjanjaba ate muganda we. Some of these things are hard to explain. Medida Akaba akyaza baminisita ne bamemba ba parliament ku radio buli lwa Sunday okumala emyaka ndowooza nga 6 egiyise. Medida Akaba akyaziza President Yoweri Kaguta Museveni ku radio ye emirundi egitabalika ye gwe balonda waliwo baali balonze nga President Museveni ajja abasoga ne bagamba nedda Medida Akaba tajja kusobola Museveni bamuwe muyanga. Ebiseera nali nkyali mu opposition ba NRM abanene naawo baggulume ne baani baagaana nga ajosobola obuuza Museveni obulungi ebibuuzo omutubuliza ye muyanga lutaaya. Baagaana ne bagamba nti waliwo owaabwe ng'owaabwe gwe bagamba yaani ye Medida Akaba oyo gwolaba mu kifaananyi anoonya obuyambi bwa muwala we essaawa eno. Medida Akaba yabeera MC w'emikolo gya NRM mu Busoga egisinga obungi ate yabeera translator wa President Yoweri Museveni ku mikolo mingi ng'ayogera mu Lusoga. Medida Akaba alina omudaali President Museveni gwe yamuwa mu performing arts. Akoze ku radio emyaka nga 2 alwiriddeko ddala. Ebira byenkubazidde. What is the problem? Akaba tasobola kutuuka wa Museveni. President Museveni talina ssente. President Museveni taliiwo. Abantu bempulire nga President Museveni ayamba n'abamu balinga mu opposition banene nga bwe mbawulira. Ne Kazoole yawandiika akatabo ku Museveni yagenda okufa nga atugamba Museveni yamuyamba. Ne Lwakasiisi juzi yalagamba Museveni yankomyewo n'anzijanjaba. What is the matter? Bw'abanga Akaba tasobola kutuuka wa Museveni, Haji Kirunda Faruku tosobola mugamba akube President Kaama, kali ye Faruku osumbuwa waaki? Third Deputy Prime Minister tasobola kuyamba. Kale nkimanyi bulungi nti mu bubaka buno nsize empalana na bukyayi waliwo abajja okunkyawa nga nedda Akaba mwali naye edda Akaba njogedde ku kintu gwe kennyini kye watadde ku mukutu public appeal eno nange ku WhatsApp group ya izaffe eza Busoga kwe najja ekifaananyi kino nga gwe kennyini gwokipostinze nti okola public appeal. Was this public appeal genuine? Is it intentional? I know. Ku Victoria Hospital wali era muwala ongenze ne mulaba nsoose kugenda kakasa nti muwala wali ku Victoria Hospital wane Kampala kuba nkolera ntinda wali office zange. So the girl is there. But I am wondering, nze muyanga ali ewala n'abanne mu government gwe batamanyi atalina kojja nga oba kitange mu government. Era wala bwe nanoonya bwe nali njagala obuyambi bagamba buli omu ti bannayo nomukuka asomba ali wano ani amudduukirira and people contributed. Akaba, can't you raise support from all these people you know, or you have forgotten them, oba temukolagana nabo? Can't you look for Salim Saleh? Can't you look for President Yoweri Kaguta Museveni? Okay, at worst mumanywanyi bo gwe tuli wa MK ate General Muhoozi ne Rugaba nzijukira wano lumu yatoola ssente okuddukirira Cedric Babu naga nti kyonna ekisobola kikolebwe in just no time bafune ennyonyi bamudduse wano bajjanjabe. Era tewali mu Uganda tamanyi nti General Muhoozi ne Rugaba yakola kinene okulaba nga Cedric Babu ajjanjabwa, but maybe it was too late or overwhelming.
toli wa PLU naye aba PLU nga bangi mu Busoga. PLU ekulirwa mu Busoga, ba top leaders aba PLU Patriotic League of Uganda mu Busoga bali aba. Asooka ye Hajja Lukiya Isanga Nakadama, oyo ayina ennamba ya PLU Patriotic Officer. Waliwo Uncle Sam Nabeeta Mulowooza, Patriotic Officer 028. Abo banene mu PLU. Kale bw'obanga eno Mukodomi wo taakuyambe, tuukira Muhoozi Kainerugaba, kubanga Museveni waba Mukodomi wo ne Muhoozi aba Mukodomi wo. It is embarrassing, not because anti balina bwetaavu, naye status eya Medida Akaba munnamawulire w'emyaka egyo ne profile gy'azimbye ne byakoze si eyandibadde asaana okujja n'akola public appeal ey'ensimbi. Abanaku ddala abasembayo wansi betuteeka mu mawulire bulijjo ne babeera ku Bukedde, ne babeera ku ZTV, bannange mutuyambe, tuli wano twekwata, ebintu biganye. Kale tuukira Maama Fiina, tuyambe otaase erinnya lya munnamawulire munnafoono n'erya gavumenti n'erya banene banne, owedde Akaba $1,000,000 asirike, omulagira akantu keetadde ka public appeal nawe yakatadde akajjewo, kuba bannaye it is nze, that's my feeling, tusuwala. Ngenda kuwa Medida Akaba akakadde kalamba ak'ensimbi nze, kubanga dda akabadde mukwano gwange kumala ebbanga. Bino byenkoze bye biyinza otwawula. Certainly I know that with his arrogance and pride tuyinza okwawukana olw'ekyo, naye nze nja muwa akakadde akagaane oba nja kateeka ku ssimu akanzirize. Let me put akakadde kamu kempadde dda Akaba akanzirize, naye bwe nkamutuusaako n'aba nsinze bano bonna abanene bulijjo bayita mikwano gye, baganda be and everything. It is embarrassing. Sola bakubira masimu nti lwaki obakubidde. No. Obanga nnyini bo tasobola batuukako, then nange sobola batuukako. It's embarrassing. Ebintu bino dda Akaba President Museveni wano nali nnyumizaako n'abantu nga bajja eri Salim Saleh, nti oyo Salim Saleh nti nze yampa $2,000,000 nangamba genda weetereze, yampa $3,000,000 nangamba genda many people here they give testimony. But then those Salim Saleh singa ali minister wa finance nga abantu bangi bagagga, kubanga buli yamusemberanga mu budde baga nti yafuna $2,000,000 bagende bakole ekitero mumalamu amaanyi bawadde ogenda okukola n'agenda okudda nga atala bakomawo gyali ne babuuza ti ate nakuyamba wakoma nti ate ojjukira bino nti ate bino nti ate biri. How can you be kojja wa mwana wa General Salim Saleh and you cannot access him for such a simple problem? You don't need a lot of money for this kind of dialysis case. Nawe ogenda kugula kidney weetaaga $2,000,000 kale 2 okubanga omwana bamujjanjabi bamugulidde n'ensigo giwa dona bamutaddemu omwana ddengulu. Simanyi omwana ono singa alemererwa n'atadda ngulu bano bagenda kuweereza amabugo bajja kuleeta ekibaasa bali kitikka Mire Babalanda, minisita Mire Babalanda igenda okutikka ekibaasa nga President Museveni Mukodomi wo akozise $10,000,000 oba 5. No, it is not that. Before you do that, we pray that Moses lives, Shamim lives. N'omwana ono Medida Akaba waali alowooza nti ateeko mulabira yeggwe nga yesiga profile ne contacts z'oyina nti these are enough. Omwana bw'aba mu bulwadde mwali ayinza okuza nti tofaayo kubanga akimanyi that you have all it takes, you have all the networks, the goodwill, the profile to be helped out of this problem. I must make an apology to you, Medida Akaba, namwe abamwagala, because I know abantu bannayuganda balema okutegeera ekintu ekiri bagenda kukola byakajjajjatta, muyanga akwaniike, muyanga nga akuswaziiza ino, naye muyanga bimugemaku, si bimusabye. I got an appeal ku mukutu gwa Busoga SEC n'omukutu oguliko Inaife Busoga nga Medida Akaba kwa postinze flyer esaba obuyambi bwa muwala we. So get me right, and I've shown you the flyer. I did not design that flyer. It was designed by whoever. But Medida Akaba ye kennyini
posted that on our platform. Kamalirize Medida akaba jabbanyiza malirize bino kwasa ennaku nange nsaba abanyamba lulinga ngenda mu kkomera oba munyambire kudakabono kubanga abanyamba zinafunanga sente ku ssimu ng'aziweereza ali bushenyi tomumanyi ali kyegego ali kyenjojo tomumanyi and please pay for that one because I think was there disabled there. Muyambe kudakaba naye bwakiki mubuuze ddakaba muli okumpi ddala kituufu yeetaaga obuyambi bwe yakoze nandige nti abasajja bakoze kintu kya malisi ye kennyini simu ye kwe baakiyita simu baagimubbako baagimuwambako as a phone hacked that a public appeal for help can come from a senior journalist. Mukodomi wa Saabalwanyi kojja wa Joseline Kenyana muwala wa General Salim Saleh muto wa Haji Kirunda Kivejinja omugenzi muto wa Lukia Nakadama Isanga third deputy prime minister muganda wa ambassador zake Kibedi mu United Arab Emirates muganda w'omulamuzi Muzamiru zake Kibedi court of appeal kitaawe wa Haji Kirunda Faruku eyakakyaza Museveni ku radio emirundi mingi yaweebwa omudaali ogw'okumusiima nguva president Kaguta Museveni ng'ate kennyini yagumukwasizza yali flag bearer wa NRM mu Jinja Central Division ne bamumma akalunga bamulanga ekyo Mukodomi wa Saabalwanyi yalina omwana amufiira mu ngalo nga talina buyambi bwa dialysis oba buyambi oba oggula ensigo. How I wish ensigo yange simanyi bwe bazigatta dakaba nze mbadde nkuwa ebintu bibiri mbadde nkuwa akadde k'ensimbi ensigo yange bwe banga ddala etuuka ne ya muwalawo nzikirizza made a public declaration bwe banga ensigo yange ekola mu muwalawo ngikuwadde save the image of a profession say the image of Busoga naye Busoga nayo waliwo oluzoba Busoga izi banyankole hiya milioni 2 wana sajja bali muno ba ne bannange nkuite Frank Gashumba sebo omukanda wange mukadde wange kala kuita mukulu wange kubanga nduza nsinga Gashumba emyaka Gashumba muto wange yambako ku munnamawulire ono Medida akaboteeko kubanga omumanyi muyambeko naye musondenga bwe twasondera Nabukenyani omwana bukeera omuyambe muwala we mulwadde talina buyambi Saabavandi mweyogerako ne President Museveni bayambe Dakaba naye tuswala bannamawulire Busoga bonna kyekibali mu kamwa naye batya okwogera nze njogedde of course at the risk of losing my long held friendship with Medida Dakaba but singa munyamba ne mumuyamba ndiba ne wentandika nti Medi singa saayogera oba tetwandifunye buyambi bwana batabufunye manyi nti is going to hate me for the rest of his life but the truth is that kimaze mu baana baffe basoma amawulire amaanyi naffe kitutiisizza sente zino ku akaunti yange teziriiko singa kwezina nzikuwadde naye akakadde kamu n'ensigo yiino zisulako nsigo nakoma okugenda ku Kampala Imaging Center okunkebera nga bakebera organize ez'enjawulo banga nti ensigo zange nnungi nnyo tezina buzibu if my nsigo can work for you Dakaba mumugambe banga saagala kwogera na Dakaba ku ssimu ngenda mu blockinga immediately ne mugambe nti bwabanga ensigo yange esobola omukolera okolera muwala wagikime muwaka kadde k'ensimbi n'ensigo tafa kuba nanzijanjaba my brother is a doctor they will treat me after nebo enfirayo I will have sacrificed and save the image of what we have. This is embarrassing.